somero atuwesindezo omwana bakuyaidde bagenda mujanjaba Agenda ku dispensary. Nenda Kampala. Eka mukamera ali mukwambera ndala si student wabu. After seeing Where? You bring the vehicle. Oba uli mwana wa somero jangu eno kambi n'aba masomero ne bamanya abantu balina okuwa abaana baabwe bavuga accident zigenda kuddamu kubeerawo. okuteesa okwange kuba kati eno basi ya kubiri ng'ejja efuna accident wano eno abantu twali badde twetagisawo ebitaala nga treni weebejja ebitaala bisobola okukola ki okubeerawo kuba abantu abapya bangi abakozesa luno oluguudo dubangwira okudda ejjinja. Bayita abaana b'essomero musuubidde kye kirina okubaawo. Batekewo ekyuma kiringa ku mukwano. Tulera ziva ku tawuni wali paka eri. Abantu bayitawo tulera wezeetoolodde. Tuleyini luli yakuba abantu. Gavumenti n'eremu era okussaawo ebyuma. Kindunga ekyo kyenjogeddeko ky'ekyuma kyandibadde nnyo at least nga kiyambako okoki abantu naye tuba tusaba gavumenti. Nze Sekitoleko Joseph tufunye obuzibu ku makya ga leero akabenje kano olw'ensonga baasi eno ebadde etisa abaana b'essomero ababadde bava ewa Kiso
ezze naye ekyembi egenza okusanga nga kukubo konna kujjuddeko trailer ezigenda mu dakisi wali munda ne weesanga nga n'owa baasi talabye oba awo kubanga train ebadde train etwala abasaabaze Kampala esinkanye ne baasi ebadde erimu abaana b'essomero abayizi train evudde ekyetume ng'ekuba eŋŋombe naye tumanyi omuvuzi wa baasi nsonga ki eyatasobodde kubanga awulira train ng'ekuba eŋŋombe agezezaako wa train kuba eŋŋombe naye ne wa baasi akushanga nti ebiseera ebisinga badde ali ku speed. Nze Sengendo John akulira ebyamawulire mu kitongole ky'eggaali y'omukka mu Uganda. Tuli wano Mukono ku njega eno eguddewo ku makya train yaffe nga ekola olugendo lwekola buli lunaku okumala ennaku 5 okuva e Mukono ng'eyolekera e Kampala. Bye tufunyeewo biraga nti train yaffe ze nga bwekola buli naku ekuba eŋŋombe okutegeeza abantu abali mu luguudo nti no train ejja era bagiweeyo distance eyitewo. Era ng'enkola weebeera nti tubeera n'abakuuma be tuyita level crossing guards n'abasirikale. Twakizuula nti no tubeera ne civilian bokka. Abavuzi b'ebidduka tebabawa kitiibwa, so ne tuteekawo n'abasirikale okuva mu kitongole kyaffe ekya Railway Police. Era ku makya kuno omusirikale abaddewo era akoze omulimu gw'alina okukola. Atuuse n'ekiseera n'ayimirira mu luguudo wakati okuyimiriza baasi eno. Naye okubanga ategeeza nti no baasi ebadde eddukamu ka speed omugoba tasobodde kuyimirira era ekivuddeko omusirikale waffe n'agwa n'ava ku kkubo naye ne yeetaasa era afunyeemu ku bisago era agenze mu ddwaliro. Train bwezze baasi n'egikoonako ku kye tuyita locomotive n'egikoonako emabega era baasi neva ku luguudo. Gye tugenda nti train weesalira enguudo zonna tetugenda kuteekawo bino bye bassa obusi omuntu, tugenda kuteekawo ebyuma nga byo train weebejja kati nga wano ng'eva Mukono ekyuma nga kyeggala. Ebyuma ebyo bigenda kukola mu mbeera eyo, naye ekiddayo ku kiri nti woba ovuga endiima kati nga wano ng'ovuga endiima ekyo ekyuma ogenda kitomera ogenda kiyitamu Mirembe Grace kati abaana bonna tebannaba okuba okubali abaana bagenda babazuganda bukyalina puroguramu yaffe webadde etambula tubadde twagala batwala mu bifo 5 tubadde twagala batwala ejjinja ejafomu tubadde tulina obalambuza ku Kasaku estate tubadde tulina okubatwala e Masese tubadde tulina okutuulirawo ku bridge nemabira kati netugamba engeri gyebiri ebifo ebitaano kati nga bukyali jangu kati kwekusimbula eyo sawa nga 10 awo nedakika masimbudde saa 10 nedakika nga 4 kuva ku ssomero 10 ba 11 erinnya bwani ani Kalule Peter.
Akabenje kano ekisinza okukaleeta nze ng'omukwetegereza nti omugoba wa baasi oba bangaye nti bamukubidde egundi bamugamba nti train ejja siba bamukubidde engombe ababoodabooda abadde balina naye kati ye ndowooza adde amanyi nti agenda kukola ki oyitawo mangu agisooke yatategedde nti train ekola ki edduka ndowooza badde amaliriza bwati okumalako ndonyi naye mukuba ekiki abaana babadde baddawa mubadde mupaawo